Skypin is closed today. Muzenga munkanga kanga. And no refund. Sigenda bawadde n'ekikumi. Tewali kuddiza ssente muntu yenna. Alina kyayagala okukola akikole. Awo nno ensonga yavudde ku bakyala bali abavuddeyo. Maama ffenna tuyambe miliyoni 9 bazibba, miliyoni 6, miliyoni 10, miliyoni 12, miliyoni 3. Abakyala bavuddeyo. Abakyala. Ku Saturday. Abantu ne batabukira Don Chris. Lwaki obba abantu. Obba abantu. Yagamba. Kati onako olwaleero Muzere Megaton gemanya ndi ne Nurdin Ntege amuleso nako olwaleero atubulire ku byafaayo bya Don Chris. Don Chris. Azabba atya. Yasoka kubawa. Obote lero beerawo owulirize nga toseka toyogera kigambo na kimu. Jangu otuule wano. Tuli mubbi Don Chris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasubye mutya mwasibye mutya. Njagala bongero otugoberera. Ffe twasalawo nti bwe bakuwa eri ebintu ewalala. Abasinga boogera kiriwo. Ffe ne tutuuka ku ground. Omusajja bamuyitanga Kyazo Onyango Obbo. Ng'alina akantu ke ear to the ground. Ateeka okutu ku ttaka kuno. N'awuliririza ddala. Nga kyategeeza wali wennyini ku ntabiro y'ebintu atuukawo n'amanya kati gobo wennaku zino nze Kyazo Onyango Obbo Nurdin Ntege Charles Onyango Obbo Obbo ear to the ground munneebazeeko nkola otunoonyereza saakulaga nti nina amaaso wali ku kitebe kya Nuupu ogenda ddi Friday kale tutandikiraawo oli ku ground Don Chris awuliriza nkudiramu muzenga munkanga okumala emyezi 3 emabega nga munkanga gomerwa kisitidde kubanga kyenkola nkimanyi omuzanyo gwagumanyi omuzanyo gwagumanyi kati midi basasule ate nkyogera wano nga sikiddingana sibawa yadde ekikumi. Yes, the Skypin is closed today. Kumawa agenda kuwemula. Stagafulula. Agenda kuwemula. Twetonze. Agenda kuwemula. Twekoze eki? Don Chris ono yani. Omukulu omuntu ali ku Megaton wamune Nurdin Ntege ayagala kumanya. Yani yatandika ddi okubba abantu. Ani Skypin z'omutuufu. Kozi nabadde wano n'omuntu n'angamba Skypin zone nga company eyina omunene agirimu emabega. For the first time nze unavisitingira Skypin eyo wenatekerera nti awantu siwe twali tugenze kola interview nga ndaba busitika obwalayisi buli bwamu ne mmanya nno wano awantu. Salamu alaikum ajati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Tekerera nti awantu siwe twali tugenze kola interview nga ndaba busitika obwalayisi buli bwamu ne mmanya nno wano awantu nedda office temuli furniture ekizimbe kiwuuma kati awo nenkakasiza ddala nti tusi byangu Don Chris gwe tuliko nako olwaliiro ne boogenda ku AI egamba appears to be a reference to Don Chris Yugi, the owner of Skypins label export company, who is currently facing allegations of fraud and has reportedly gone into hiding to avoid arrests. Yekwese okwewala okwatibwa oluvannyuma lw'okuba n'emivuyo egy'obukumpanya n'obufere. Okitegedde? Donny Legacy okitegedde? Yakola company eyayita Don Chris Yugi is also listed as the group CEO of Donny Legacy. Kati Skypin aliwa kandabe we mujja omulala ngezaako omukuleetera mpola otegere omukulu.
ngenda ndeeta notice emu bwino maye ebintu bino binyuma ngo obisomako omuntu n'omugaa kino yakikola bw'ati ne bw'ati naye kankutandikire mu mwaka gwa 2016 nva Nateete oddawa gye ngenze leero gye nva okutuuka wano ntambudde nagenze ku Saturday Nateete ne banga waliwo ekizimbe ekitunuddemu paaka e Nateete kana erinnya lye nakiwandiiseeko nga mugamba Don Chris yali akolera wano ekizimbe ky'olabika bakibayita Park View Mall guno oguzimbe ogunene mu paaka e Nateete Park View Mall 2016 yalinawo kampani eno mbwediringa mu kufunira abantu emirimu abaana abaagala okusoma visa z'okusoma ebweru nga yatandika ddiye yasoma 2016 abaagala okusomera ebweru w'eggwanga Skypin by then yali tayita Skypin erinnya tebalimpadde oba baali bagiranga Job Connect oba bwe bityo Nateete Park View Mall opposite Park eya Nateete eya taxi n'abeerawo n'akolerawoko kati ebiseera ebyo yali tasobola kulanga ku TV nnene era obulango bw'abantu baabulabako ku KSTV eno eya pasita eya ku luguudo olwo Mityana Bulenga Buloba okitegedde n'akolerako eyo emirimu gye Don Chris olwagikoledde wansi ku ground agitadde mu Nateete mwalangiro mu mpolampola wateeka ku bizindaalo bino ebyomukalakaasa n'abeerawo awo olwagatta yali avuga Maka 2 UAY kasota UAY enjeru mu 2016 UAY ng'awangalira mu bitundu byawo abo n'abeerawo n'amala n'abula bwatyo bwazaakola n'abula Don Chris n'akola ki n'abula addamu okulabika omugagga Don Chris ng'afuse mugagga va ku ono gwe mulaba kati Kampala International University ogiraba nnyo geeti yayo ku kkubo Kampala International University awo kuki ekansanga bw'ogiyisa bw'oti waliwo akazimba akaliwo kaliko n'akasomero Don Chris yaddamu okubbulukuka ng'akoze omulimu akoze kampani awo bagiyita quick jobs mirimu mu bwangu quick jobs Don Chris addamu abbulukuka 2019 2020 mu gumu akola kampani gye bayita quick jobs awo ku kazimbe k'egganja va ku KIU Kampala University va waawo olabe kalina bali anti bombi byagiranye awo Kampala University erinawo ne KIU erinawo oyitawo ko space katono omwali eno omulala ali kyeno kati ku mukono gwe gumu obuli KIU tambula ng'odda mu maaso waliwo akalina akaliwo kuliko n'akasomero si university eno university ogimaze kati akazimba akali awo ng'alinako office bagiyita quick jobs mirimu mu bwangu ebiseera ebyo yakozesa TV ya SK Mvuga STV era ne bamukyazaako ku STV mukyala wa Mwenye Dax Katera waliwo omukazi yali mukazi wa Wizo eyakolako ku gundi STV nga tuvuddeko naali ewaka va ku ono Sandra waliwo mukyala girlfriend wa Wizo yali akola kuki STV ejjukira bwe yali eggulawo baleeta basita abayimbi bapromota babanunya si bwe baaliyo eyo abayimbi bajja ne bakolakolayo yali covid anti olwo abantu bava mu covid bamutamanyi kiddako kakati STV bwejja omuwala oyo yakyazaako ku mukulu Don Chris ng'alina kampani ki quick jobs ng'ekitebe office zayo nkugambye nga ziriwa office nga ziri gundi maaso ga KIU
olugiyisa bwoti kalina eri awo nga wakiri waggulu quick jobs nekolawo emyezi 6 ku mwaka. Quick jobs bwekolawo emyezi 6 ku mwaka neggalawo mu bwangu 220 tugenda oyingira 222 quick jobs yaggalawo nga ne Don Chris takyaliwo yava nateete ngabbi nadde eno nga nabba n'abulawo tugende mu maaso 223 aggwako tuyingira 224 kati 223 oyo mu makkati awo aleeta kampani gye bayita Skypin mpya biri byonna tabibala ebyasookawo tebiriiyo teri abimanyiko ajja mupya ng'alina emmotoka ziri enkambwe enzibu zi X5 nina kenjagala okukunyumizaamu byali bivuddeyo nga abantu batonotono bakavaayo kubeera nti bagamba nti omusajja ono omufere tetumutegeera twakola shono ku Megatron nankubira essimu gundi yankubira n'essimu oba yali kafuko owasanyuka ne bagamba omukulu akwetaaga ne ŋŋamba njagaza ki nemugamba nsindikira amafuta bansindikira amafuta ga mitwalo 20 mwegi tebaagala kamanyiiro mbasange wa Kololo ne mbagamba nze sitambula ekirolo mmazo zigenda mugaka ngenda zibaddiza ssente nankubira ku makyala nga ssente n'otazizza kanzijje nkole ki nkwerabire yatusanga awo kuki ku Uhuru Mengo yajjira mu mmotoka yali mmyufu najja n'atugamba muve ku kampuni temugikuba era n'atulekera buli omu emitwalo gyali 15 funga mudomo yako awe nakuma ndowoozaogerako ko ne Don Chris naddayo kugenda ekitole ky'emmere mu kamwa ne muta olwo ne muta omukulu ayogedde tontabaala sikutabaala kati 2019 23 agulawo Skypin entinda kino kye bayita Haruna Mall oba Haruna Towers Towers ebikazi ebinene side edo ne side edo ebirabiko bulungi ne yambuza mbo ebikazi ebyo kiriwo ekisinga obulungi nako nno yaja sajja kyema sajja lwasa ina ku yabuuza abawala abo gye bali abaddala mubagambe mbaagala kazi byaddala oba babijjawo yagala bakazi bino ebirungi kati ekizimbe kibisigaze ebifaane bampemize babaddala ng'anoonya nagaba bampe adda omukulu adda ku Skypin adda ku kizimbe Haruna ajja mupya wa Skypin ayisaba emyaka emeka wali yasikeena wano yasike 220 nkugambye 2 agenda 223 awo makkati aleeta Skypin ejjanga bulabe kati nga mugagga muzibu nnyo naye wali enkuba gye yabakuba engeri gye watali social media tewaali ayina magezi abantu beekubiranga endulu naye nga bagikubira nnyo ku TV oluusi bakuleeta alijjukira kati by then waaliwo ekikampani kye baayitanga Middle East nga kikubye enso gimalayo abantu baakabakabale ne bifuuka nnomo kaakati Skypin bwetandika akola business n'abantu Visa America Visa Canada UK Europe awo tuli kusoma America kusoma Canada kusoma Europe njagala kulambula America ono mutegeere fene mu State House tukutwala Skypin mu State House ne mu White House eya America olambula yuko with us tukutuusa bwotasaanidde kutuuka oba olemeddwa ebirooto bino tubifuula reality olwota kugendako mu America ne tugamba ekirooto ddeeri linnya enkyogende Bungereza America oba Spain Kuala Lumpur awo tuli Twebondolo buli wamu Bogota kazinga ki Iceland Belarus Thailand
buli nsi gwe gy'oloota. Bangkok. Thailand yonna. China. Songa ensi gy'ogamba njagala kugenda Kasito kyeno. obanga olina wano. Njagala kulambulako ku bigundi bino ebya Greece. Njagala kulaba gye bayitanga ba 12 gods of Greece. Mount Olympus. Tukutwala. Nobabuuza nako bakatonda ba Greece. Akasinza okunnyumira mbu ayagala okusoma. Ayagala okusoma mu America. Oba Harvard. Lino si oba jogo. Oxford. Gundi teyasoma tamanyi na. Oba University of North Dakota. Gwe gy'oyagala. Gwe Songa University kasita obanga wasoma no ebisanyizo birina. With us. Leta sente zo tukutwale. N'akwata bannayuganda omuzimu 223 atya yakuba ddiru ye n'afuna obukadde bwe nga 10. N'atandika nga asaaga nkuweereza akakadde ono ne muwa obutaano gundi muwaddeyo 2. Babbuloga ne batandika okwogera waliyo omugaggaze bamuyita Don Chris. Awo oyo omugagga wa tayita kyali mukwano gwange omumanyi. Gundi ani ono wagaggamera omujerezi omutuufu. Jobless billionaire. Yavuma Don Chris oyo obufere n'obuyaala. Naye bangayo ate Jobless yavuma aboogera ku mugagga kati saawe. Anti bwe yamulebeeramu ennyo lumu n'amufata nga ali ku live ye. Wagambye sirina ssente. Genda eri oyina emba kasajja gwe vaako nyumya n'abo. Bano bakwano bonze tolina ssente. Nsomera ennamba yo. Nsomera Airtel yo. Nagisoma. Ku 070 070 55 85 63. Ogambye meka? 070 55 85 63. Olwo nno nsoma yange naye nkugereza oli gye yakola ki? Yasoma. Okay. Ono omugagga wamwe gwe muŋŋamba zima bikitalina magezi tategeera. Nkikeberako ng'amutereddeko miliyoni 5. Oli mugagga. Nkola yatamala Junior gye yakola ono. Ali doni biki. Aliwo omuyayi yali ani? Vani dola. Kakati ye Jobless billionaires talina musango. Ye yali awakanya musajja mugagga si mugagga. Aleeta obujulizi. N'amugala leeta obujulizi. N'abuleeta miliyoni 5. N'agala sigenda kukomaawo. Kankwongere 5. Gabira abantu babali kuno. Bagabire. Kati ye Don Chris nakakasa billionaire nti ye ndi mugagga. Era abadde amukyayuko. So ye billionaire. Ensonga eno Jobless abadde ku mulimu gwe era ng'akoze bulungi. Era ye Don Chris ne Jobless billionaire abaleeta kolera Don Chris. Abadde yaga bakimo musajja muki mugagga. Abawakana nti si mugagga. Moroga zayina zize. Etali emu. Etali 2. Kakati ne bawangaalira awo. Kitegedde. Bw'abeera ku Aruna Mall abantu batandika okutegeera Don Chris. Omutuufu yaani. Ne batandika okugamba muferemu yaye. Kitegedde. N'agamba Aruna eno egenda gira abantu bayinza okuba tebantegeera. Don Chris n'afuna akazimbe. Akatali kake nga kanaatera okuggwa. Oli yakazimbye kapya n'amugamba ngenda kukuwa ssente. Ompe nkolerewo. Ngenda kukatwala konna. Naye sigenda kukagira ngenda kukafuula ngenda kukateekako sitiika zange eza NASA. Naye njagala abantu banneesige balowooze nti ndiki omusajja alina n'ofiisi. Kuba emirimu gyaffe gigira omuntu oba tulina ofiisi nti kale nti onsasula mmeka nti buli mwezi nja kuwa tugeze miliyoni kuba yeewala ekitende nti omuntu abalantino babadde bajja kumpa 280 kakadde meka agenda balanti miliyoni meka 5 omwaka nkuwa meka nti omwaka
nja kuwa tugeze miliyoni tugeze 5. Mukulu omugagga abayita. Oli n'abala nti ku kyembala bwe nkuwaata 5 kansasuleko miliyoni ameka? 3 manja 2. Ate nze mmalirize ne byenjagala munda. Kasita obikyusa ku sente zo toyona kasita tokuba seminti wange. Tomogola na tiles zange. Tikali ng'akwata 3. Nyagawaaya. Nga yakola bintu bye ng'agamba ngenda kukola nti. Njaleeta alien skin ayimbe. Oyagala mmeka? N'amawulire ngateekemu ssente. Ndio miliyoni mukaga nti nkwate ki Sanyuka TV. Abadde tagivaako. Era Sanyuka ne muwala wono gundi ani? Wenzijaawo era Sanyuka TV. Kankutereezeemu nkuwe shoti eri gye gubeerawo. Nti Sanyuka TV eno mu abantu gye balina okusooka okuddukira ebataase ku kizibu kye yaba kuba abantu basooka ne bagamba Don Chris Muyaaye. Naye ayina obulango ku Sanyuka bungi. Kati nga bagamba engeri gy'alina obulango Sanyuka teyinza kulanga bifu. Eno TV eri mainstream. Ate yesigika. Kati Sanyuka TV bw'emala okukola byonna byekoze abantu ne bagamba omusajja si Muyaaye bamuwaayiriza. Abantu bawala na taba mushuma. Kimushuma. Nimbahi. Si mwibi, si mushuma, si munyakuzi. Olaba Sanyuka ebintu bye biraze live. Olaba Sanyuka emuwadde programs ezisinga obungi. Ndaba sebo nga abulira n'obufumbo. Alina ku bufumbo. Bagenda olaba nti ambassador ani Wako. Wako ki? Wako nakola Wako mumanyo wa si Mako. Simumanyi. Andi nkunyumiza Wako owa Sanyuka. Yono gwe basalako enviri. Omutegedde Wako. Brian Wako. Skyping. Ambassador. Makona. Sophie Love. Yo munene. Sandra Liani. Nga tebava ku Sky olunyuka ku NBS bati. Aji naba abakozi beetaaga kwata. Abakozi basanyuka. Nedda waye badde bakuma abantu. Anti abakozi basanyuka lwaki tobakwata? Bo baasaba Sanyuka togikwata. Yasaba Skyping license gyakozesa. Nagibateera ku mmeeza. Ngeri legit. Operating license. Yino. Trading license. Yino. Yona chomanja. URA. Yino. Kobbo. Ebirango yagala bimeka binoro nako. Kati Sanyuka ogenda n'oginenya kuba abantu bakkiririza mu Sanyuka kye yakola. Naye due diligence era yeno ndino wanoonyereza ku muntu ekimala. Kati Sanyuka omusango gwayo gwego. However, ate n'obala n'ogayo Sanyuka yasaba empapula kuba bo gwenga nanyini company radio TV or any media house. Oli bagamba nti nontwala abantu ebweru. Ogenda waliwo Ministry of Labor egaba license eri abantu bana bakola ki abatwala abantu ebweru. Naye kugamba nti so is a registered ABCD nti yeye kyekirala bwamala okubeera bw'atyo nga yo Sanyuka ereetabira egamba obireese nti ye ngetandika bizanyi nga butandika kusumulukuka ku mwenda n'eshonga atandika sponsor walinayo connection ku TV batugamba leero temujja kiki live ya kasajjejja tugenda kuba lunaku lulamba konza ate waliwo obuzi obata sende kambane kekole sente kati era waliwo abaddaŋŋamba nti naye ne bannayuganda bimongwa nnyo bo babafeera bupezi wali olabyeyo omuntu atwala abantu nti nedda bw'oba okyalabadde eshingalanga jobless billionaire noga byandibye ebyekiyaye ate bw'olaba akalango ku TV embeera eriwo wano buno bufere naye wano ki ekiba kirina okukolebwa olunaku lwagenza okuyingira weekend ng'ababanja omuwendo gwabwe gusinga ogwa nannyini gwakola kiye gwasuubira abakazi babanja abaana babanja
kati era waliwo vidiyo esaasaanye ku mitimbagano abantu nga beeyiye ku Skype naye nga mulimu omusajja omukulu myaka 5 mu egi yabadde agenda abaddemu ng'alina emyaka 55 ebivubuka bibadde awo bitudde awo binsereko biri awo ku bukedde bye bijimpereza ne binga Nuruddin nsereko waliwo Kiboyi bigambye omukulu ono naye alimba balyonse ne bamubba yabadde anoonya ati famire yagirekerani oli myaka 55 bafa famire ye kati agenda kwesula mu nyanja zeeyo mu Uganda oli agambye nti abantu mwagadde okkuba ekiro n'emyaka 55 okyanoonya kolera baana sene oba ozifunye sindika omwana bw'oba owulira kuba tokyalina ne mugaana edda omuntu asobola okutandika obulamu ku myaka gyonna emyaka 55 osobola okugendayo tugeze wasoma n'osomayo emyaka 5 n'obaako by'okola naye oli naŋŋamba nti ekizibu ky'omusajja emyaka 55 ojja kutuuka e Canada bakuwe loole y'obutungulu kubusala buzanko B loole ya butungulu busala okitegedde kaakati abantu baagala nnyo genda ebweru naye nze nnyumya ne bannayuganda abali ebweru abantu bali Canada tebalina ssente abantu bali Bungereza tebalina ssente omuntu alina omulimu e Uganda nga gukuwa miliyoni kozesa bukozesa ssente zo bulungi ekyeyo kireke obugagga bwoliko tobumanyi kozesa bukozesa bw'oba olina ekintu kyonna ky'okola nga osobola okukijjamu miliyoni 5 omwezi n'ozirabako nti kamu 2 bonna 5 ssente zikwate bukwasi bulungi abantu bali ebweru bafunye ssente gye bali naye Bulaaya eyo kwata miliyoni 15 n'ozirabako wali ku akawunti olina okuba nga ava ku bintu by'otulo olina okuba nga weerekereza nnyo ate olina okuba nga osomye olina okuddayo e Bulaaya ebintu ebyeyogedde byonna Uncle Bean bwe buzibu bwayitamu Uncle Bean era kati ali ku langi bambi muggo wano gukwa asiga langi bwati enkwawa zonna enkwakwa zimuluma butasoma naye kati andowooza yatandika okusoma musajja wange asoma Bean asoma Bean asoma lwakuba kati bamugamba atandikira walala kati alina mbona okumala omugigi we yali wa P3 abadde ali nnyo ku bipande andi kati era yaŋŋamba nti ekintu kino bazadde be lwakuba baafa gwe musawo gwabadde asooka bano kati yatuukayo nyina musajja wange bayogeranga ebintu obutasoma buluma bukulu kati obutasoma nyina omulala yagenda mu America buuza Donizera kati baamutuusa ewantu nga wooteeri booza bintu kati nga bawa akatuuka oyoza ebintu emyezi 5 egisooka awo bw'oyigane ku birala bw'otegeera wooteeri enkola yaayo bakasitoma biki otegeera ensi naye jjukira ebyo bisowaani ebinene ebyo ebyabuzi wooteeri obula byozesa obweyo era bugizi bwosi kati bibeerawo babireeta abasajja biringa baafu ebisaniya bino ebyayidi ebisaniya biraba kati kitwale nga kisowaani kya bbumba biringa gundi efumba amalwa gwe kitwale nga kisowaani kya bbumba kiringa lusaniya kiri awo bwe kityo bisowaani ate jjukira bazungu balina quality ogikwata ng'ezitoowa bw'eti essowaani Muwonge alina be yasangayo Muwonge yabeeranga ku theatre La Bonita America yagenda n'erinnya lyalina mu kapapula wano bali mubuuliza nga alikoppa yali teyasoma wadde nga Muwonge erinnya alirina wano mu kapapula atambula nalyo kakati Muwonge kyekyaliwo atuuka mu America afuna ekyeyaawo kuwoza amasowaani kubagga amasowaani teri kubuuza njoze essooza kasita zijja nga ziddugala bwe zigenda ku leva eddako bwe zigenda gye zigenda okubugumira bwe zigenda okugerako buwuka oyoza essowaani okuva lw'oyingidde ku wooteeri ennene ne buziba ng'oyoza amasowaani Muwonge ne wayita emyezi 2 kwebiri awo be yasangamu bavaamu bayingiza ttiimu endala
eyoza amasowaani bayoza nabo bwayita emyezi emirala 2-3 bano ate abamusangamu babajjamu babatweka ku leve endala batandika tugeze kusala ku butungulu kukola ki kusiimuula kutandika kukwata ensawo z'abakulu batuuka zambusa kwaniriza bagenyi n'ayingira omwaka muwonge omwaka guyingira ali mu masuwaani najja n'abuuza mwannyinaze yamufunirayo ku kyeyeeyo asanze badonizera abaflavia ababuuza nti banna abantu bonna bejjoza n'ab'amasowaani moze owuliddewo wano muwonge kankikuddiremu ayoza amasowaani wayita emyezi 2 baleetayo abalala abazze kati be yasangamu babajjamu babateeka mu bitundu mu departments endala batandika kwala buliri kusaavingako olwo n'akasente kakola ki kakyuka kwaniriza bagenyi kukwata nsawo z'abakulu kufuna oda z'abali okufuna oda z'abali anti ojja ne bakubuuza taata tukoze tutya menu yino oyagala omelette oyagala almond oyagala ki oba oyagala buno obupaapaala bw'omu nnyanja balina ebiwuka byabwe by'omu nnyanja abazungu bye balya balina sefudu yaabwe eyo ogitegedde kakati oba otandise obitegeera n'osoma ki muwonge agenda olaba myezi 2 bwe yali nabo bavuddemu bagenze mu birala ne bamuwa ttiimu endala eyoza ebintu ayoze nabo n'ayoza emyezi 3 bano abazze ne babasummusa olwo balinnye bazze mu birala bino woteeri nnene bamufunira woteeri ya ddala tafasa omwaka abajje baleka muwonge yeboleze ebintu abajja be bagewuka bajje babagire n'agamba naye bannange abasajja bano obusosoze bukyusse ega tamanyi obusosoze bususse ndi kiki tebanzija mu bintu njozezza ebintu n'enjala zaagala vaamu lwaki nze omukulu n'agaana edda obusosoze tekisoboka ne bagenda ne babuuza bakamaabe ne babagamba omukulu gwe akaayana pozi mwagala tumugobe bulwaki mumugoba ati kyasobola okukola ennyo wano kwoza bintu nga kusiimuula nti kiki ni aluddewo nti anti experience gy'alina temutwala ku kiddako nti nno muwonge amanyi linnya lye ebirala byonna ne bwemubuuza nti so kankozese kyakulabirako ki for example bayinza omubuuza nti you think on average people take how many kilograms of rice over onions how much do we use measurement says ayashuma omuntu oluddewo nga ekyo tosobola kibuuza n'okyesigaani muwonge kuba tasobola kuddamu ng'ate wooteri gy'alimu yagenda mu ssaza zungu teririmu bannayuganda bano teyagenda Massachusetts gy'osobola opambana kuba Massachusetts that is Boston esangibwa mu ki mu Massachusetts kade yosanga n'abatunda eddagala egganda abayola n'ebigere bano onaatunda mugezo onaatunda mukozza Boston onaatunda era ssenyigo bayola n'ebigere okyali bayola ebigere abo tebayola seminti ajja n'alyerawo nfuufu eddogo lirye Massachusetts nina nno omukazi gwe nalabye yabadde alina wazzaawo ng'agamba ava mu Amerika naye ng'atunulanga omuzimu kiki abazungu bano bagabira nnyo abantu abakuze visa abava mu Afrika abanaatera okufa baagala abalina obuvunaanyizibwa ate abatawaanya ebbanga ddene abatagenda bakuula okola emyaka 10 eggumba ne lisowokayo nyina omubaaya yavaawo n'agenda e Canada yagenda e Canada musajja muganda yali alinamu kasente ke Uganda mpola mpola nga mukyala we yagendayo yasookayo n'amuyita n'agenda e Canada bw'atuuka e Canada
ne bava mu camp ne bamufunira omulimu baali banne nga bangi baali bangi nga balina kali nga batuuse mu factory ne woteeri kati nga bali basapulanyinga butungulu buli omu ne bamuwa loole y'obutungulu ye obwo obukaabya amaziga nga olaba nsalakamu ne balyoka bakusalira amagezi buli omu baamuwa loole buli omu baamuwa nga baagala buno obwetoloola buti gwewogimalirawo omuyita nsubuga mubiru baamuwa loole y'obutungulu yagamba nti mukazi we kuba yali yamufuniddewo nga yafunye mulimu tamanyi bigenda mu maaso n'akomawo nga bw'ogamba nfunyemu lunch break kanziruke ndaba omuntu wange atuukawo nga ne t-shirt agijjeemu ng'akatambala tekamala ng'amaziga n'eminyira gigwayo ng'afa mbu yakaaba kasiisa na fujjo mbu naye bwe yali akaaba amaziga g'obutungulu gaatuuka ne gakendera kati agagaaga ddala ne gajja nakaaba n'ensala obutungulu era numwanyo omuntu ng'alidde ssente y'abantu ab'ebulaaya abo kati Don Chris ye yadduse Don Chris ani kati ekizibu but I have a question to ask you. Who's to blame here? Bitongole bivunaanyizibwa ku bantu nina yaŋŋambye nti Don Chris ayina abadde amukozesa nga yeerimbise era ababbi bonna wano mu Uganda balina ababali emabega omukulu owa Middle East Consultant bamuyitanga ani njagala erinnya lye wano Middle East nali namukwata twakolerako akalango oyo Middle East nga yaggwamu nnyo n'okusasula teyasasula erinnya nga lidduse erinnya ligenze bakwata ku musajja oyo kati ayigiriza ttunga ngoye yalina omunene mu gavumenti akuvaamu buvi baatayiza mutayize n'atuuka ensi yabba nnyo owa Middle East naye simanyi kizibu kye yafuna sente zonna zadda yalabika alina yamuloga zonna nga bwe yazibba bannyinizo baazinona zonna bannyinizo baazikola ki baazinona kaakati enjawulo eri nti omukulu oyo Don Chris tutwale gavumenti mu mbuga abantu ababanja Don Chris bagende n'obukakafu bwabwe bagende mu Ministry of Labour ebitongole ebiringa bisatu Ministry of Labour kuba yokka ye license ng'omuntu oyo atwala gundi yeyina omukolako verification waliwo company ekitongole kyebayita ekitongole bakiyita batya bannaye kandabe erinnya Ronnie oba omuntu oyo muyinako wano Ronnie waliwo ekitongole kya Uwera kigwayo kitya oba kiri Uganda External Recruitment Agency ekyakola eyo ekyakola anti oba labor something kugamba Uganda bo bonna abatwala abantu mwe beegattira Uwera kakati bwe beegattira omwo era beesunsula babeeroza abagaana okubeera paati kati abantu basobola okugenda banoonye ekitongole kye bayita Uwera kyabeera ku Hotel Africana waggulu BMK House bwe baba tibakisanzeewo basobola balagirira offisi gye zaakola ki gye zaalaga bawe n'ennamba y'omusajja ono ababuulire bo bano batwala abantu bya ddala KHM netabba abantu ati ye waddala ennamba mugikubeko mu mugambe twagala kuba yali chairman tuyinza okuva mu bbi ne tudda mu anige bano ekyabakozesa kino kuregulatinga kwewala mivuyo nabo bano ba Don Chris ababbi kati bw'ogenda eno oba ogenze kwekubirayo nduulu ye Uwera yo tetwala abantu
kati bammemba abatwala bw'ofuna obuzibu gy'okola ki gy'ogenda bo ne banywa oli ennamba y'eno mwami bamuyita Ibra 0752 000 777 omulala 000 bw'aba agikutte gwe bagani noonya mwami Ibrahim Nodini yapadde ennamba nze ne bwatanjogerako noonya ba Yuwera ekigambo kikwate Yuwera ojja kuba oli nabo Ministry of Labour mugende mugisaleko ebaddize ssente zammwe nkugambe bagisaleko bagigambye mmwe mwawo omusajja ono ki layisinsi era ne mmusaba bamuggyako n'omusingo owaayo miliyoni nga 10 baŋŋambye okwata lebo kuwa muri license eyo bakuwa miliyoni 10 zobawa ogw'ebizibu ebigwa bitakoze eki bitalaze kati Ministry ya Labour ekozese ku ezo ssente abantu ababbibwa ebaddize ssente ezo za Don Chris ze yajje ku bantu kati nsaba bannayuganda leero mbadde nze bbawa entandikwa y'omusajja teweewuunya mu 2028 nga Don Chris akomyewo mulala nnyo nga kati alina atwala Bugundi abatwala kulambula abaagala okulambula e Roma abaagala okulambula ki n'abagenda ku hijja ayinza obbakolera kampani gye bujja eza hijja musajja wo sijja mwogerako okay Don Chris bwatu bwe tutambudde naye nze mbadde nkuwa kifaananyi olugendo lwe yavaawa azza yeeyubula atya njagadde kuwa ku research oyo otegeere nti si mupya era byeggambye nate tegenda awo bagambe waliwo kampani yali etwala abantu ebweru wano efunira abantu visa genda ku KIU 2 ogitegeera awo wabweru mu maaso kati paka lwe yagenda wano ku Aruna Mall Towers Entinda n'avaawo nadda ekitende gye yakola ekizimbe naye ekizimbe tekyali kiki oli yamugamba bw'atyo kati ekyo kirala kyali kintu kya bufere kya ddala omuntu bw'alaba nti omusajja asimbye n'ekisimbe alina n'amaka wakyajja kipyangolooza akisabuukuludde kiki anti n'akisabuukulula naye nga jjukira njagala kutegeeza yali asabuukulula ki sitiika si kizimbe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.